محصي يا الله المبدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربنا سهل لنا ما نريد ونجنا يا ربنا مما نخاف من فضلك يا لطيف. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumtenda Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo agataina bukendevu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atasumagira, atebaka, atazaala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyeyawulidde mu byabayagala, akuwacha akuwadde nga gw'okiraba kikyamu, nga gw'okulaba kikumalako emirembe n'akweka obulungi mu kyo. Tagwanidde Allah subhanahu wa ta'ala ddala kugamba nti ebitendo bye byanjawulo, nanti khairihi wa sharrihi min indahu. Ebirungi n'ebibi wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabireeta. Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekyo kyaba aleese mabega waakyo ebaayo obulungi. Taata bwafa, Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta omutabani ono, n'addira ddala mu bigere bye, oba oliawo n'atambuza embeera nga bweba esazeewo, aba esazeewo Allah subhanahu wa ta'ala etambule. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira n'ebyengera bye ku wekitibwa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Nkwaniriza nnyo mu Nassalamu Charity mu program Salam Charity, amanya Mustafa Muyingo, neera Allah subhanahu wa ta'ala ndeese tutambule fenna okuva essaawa zino zennyini paka essaawa zijja kubanya insha Allahu ta'ala. Ng'ekiro kye tulimu kiro kya bbeeyi, kiro kya bbeeyi, kiro kya lunaku lwakutaano. Bw'otunula ku kalendayo tewasigaddeeyo lunaku luyinza kuyitibwa lwakutaano nga luli mu mwaka 2023. Olunaku lwajjo twatunudde nnyo ku nsonga egamba ebigambo bya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ng'agamba nti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Aga nti mwebaleemu nga tebannakubala, weeteeke ku minzaani nga minzaani ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tennatuuka. Naye nkutegeereza ddala nti gwe atasobola kwebalamu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukubala. Okwebala okufaanana kutya? Okwekwekeberamu ddala esswala zo z'osaala obitegeera by'osoma mu swala. Mu myaka gy'omaze mu Busiraamu esswala yeyimiridde etya? Bw'oyimirira mu swala ddala by'oba osoma ebyo byebyo. Tahiyatu ntuufu, al-Fatiha wafunayo gw'ogamba nti owaaye kakuba akaama kankusomeremu mukaama wano obeere ng'ontereeza. Tahiyatu salatu ala mulimu empaji mu tahiyatu, mulimu empaji mu mpaji z'esswala. Al-Fatiha nkulu nnyo mu swala. La salata liman lam yaqra'u bi fatihati al-kitabi. Tayina swala nfu atasomya al-Fatiha. Ddala bw'ogisoma bw'erina okubeera. Omwaka Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ogukongodde guweddeko. We wabadde omulamwa gwaffe ogwo era we twatambudde bwe tutyo. Olunaku lwaleero Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba akkirize. Njagala nga twongereza ku bigambo ebyo ebyokubeera nga ddala tukakasiza ddala omwaka twalinamu emitego mingi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atusembezza mu kaseera nga kano
twatandika okweextending essuubi lyaffe nti kati 2023 kino ngenda kikola. Allah subhanahu wa ta'ala takuwadde byewayoyagala. Ebimu ku byo wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabikuwadde. Allah alina byakuwadde naye above all tusaminge up tugambe wakitibwa Allah njagala ekiro kya leero tumwebaze okutandika n'olwaleero paka wonaayingira omwaka nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Febani ng'omugamba Allah nti nzaani mu bunafu bwange, mu butono bwange, mu bukendeevu bwange mu ddiini, nzaani gwokyaleseewo. Nga bashekhe Nkata bali wansi wa ttaka, Bahaji Hussein Kyanjo bali wansi wa ttaka, baani genda nga oneeminga genda nga ku kyalo kyammwawo bameka booziise, mu famire yo bameka booziise, ng'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala wakitibwa Allah ndi musiimu, wakitibwa Allah nkwebaza zembeera omukkiriza bw'atyo bwe yandimazeeko omwaka. Atubuuza Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul Qasas naga qul ara'aytum, babuuze tuli bakubibagambe ebyo, qul ara'aytum bagambe nti mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyama. Wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa aleeta aya ziddiringanye agamba nti singa ekiro akiteekawo ne kibeerawo olubeerera paaka lunaku lw'enkomero, man ilahun ghayru llahi yatikum bidiya, ani ayinza oleeta ne butangaala, ani ayinza oleeta omusana ne gubeera nga gwaka. N'abuuza era sayidi endala wa min rahmatihi, Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna byonna abikola lwa kusaasira kwe. N'aleeta ekiro ne kibaawo, n'aleeta emisana ne gubaawo. Byoteeseteese byewali wateekateeka omwaka guno oguggwako, Allah subhanahu wa ta'ala yandibeera nga aleese birala, n'abeera nga mu bulamu. Mu mwaka guno taata Allah amututte, mu mwaka guno maama Allah amututte, mu mwaka guno omwami wo Allah amujjuludde, oba omwami wo yawukanye naye, oba mukyala wo yawukanye naye, bakusibye nako, byonna Allah subhanahu wa ta'ala nga abikukuŋŋaanyiza. Gutya nga Allah subhanahu wa ta'ala abireeta kucekingamu, alabe eddala oyimiridde otya. Nina munywanyi wange omu nga sinababbawa ndagirira ezo, Allah subhanahu wa ta'ala yamugerera ebifaanagana bityo, n'ayingirako gye yayingira ne bamusibamuko. Naye waddanyuze nanga nti abamu ku basinga okulumirirwa, abasinga okumwagala bwe yavuddeyo, abamu ku basinga ababadde ku lusegere mu kaseera ako mwabaddemu yabagaye ntogeza n'oyingira n'essaati eyo n'empale eyo, ezo engoye z'obaddemu tezigeza ne ziyingira mu nnyumba. La hawla wala quwwata illa billah. Ne batakomaawo ne banogabe banoze funa woonaabira ebintu ebyo nga tonnayingirayo. Aqida ogenda olabanga mu butuufu omuddu atandise okuwa ebikoola amaanyi bisobola genda onaabe ebyo binaabe oba oliawo oleme kuddayo okuyingira komera. La hawla wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala olwo nga tumugjeeko amaanyi ag'okumwebaza Allah mufitoga nti Allah subhanahu wa ta'ala abikoze. Allah abikoze ne tubanga oba oliawo gye tubadde wabituvuddeyo. Wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne mumulaga nti ate amaanyi mwagala gataakinga kubikoola, naaba ku bino toyingira mu nnyumba nga tomaze kunaaba bino, engoye ezo togeza n'oziyingiza mu nnyumba. Siraamu namubuuza wabazzeemu ki, nti anabagaye empale zange zino nkyazaagala, engoye zange nkyazaagala, ate n'ebikoola. Najjukidde ekyafaayo kya Ibrahim alayhi salam kye yakola ku Azara. Olw'okwagala okuuma enkolagana nabadde mukkakkamu n'embisiivinga n'embitwala mu nnyumba n'embitereka. Abaye Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna byatuleetedde mu mwaka okubanga gufaanaganye nga bwe gufaanagana, si ffe abasoose wabula tusiime Allah okubeera nga Allah. Bizinensi ezizaayidde ekizimbe ne kikwata omuliro, n'atasigazaawo yadde, n'abanga azze ku zero. Awamu n'ekyo nga bamu ssente tuzeekoppa bwekoppi okubeera nga tuzikozesa ebyaffe. Sente tufuna bufunyi bwe tuzijja ne tubeera nga tuziteeka mu bizinesi, tuzinvestinga.
laba Allah subhanahu wa ta'ala waleta omuddu oyo akaseera ako kobeerera mu ddala nga mutuufu kazitoye wakitiibwa Allah abeera kuli kumpi, abeera kuli kumpi Allah alabe kiki kyoyogera. Ebigambo zimalaika kiraman katibin bakubeera kumpi, otandika okwerogoza nanti gundi namulaba gundi oyo nga ziwandiika omuddu alemereddwa. Allah subhanahu wa ta'ala atusuubiza wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Wakitiibwa Allah atusuubiza kutongeza, wakitiibwa Allah atusuubiza increment singa tusalawo ne tubeera nga tumwebazizza, singa tumusiima Allah okubeera nga ebyo byatuwadde khairihi wa sharrihi min Allah, ebigezo n'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byonna abireetera abo bayagala, ayagala akukeberemu Allah subhanahu wa ta'ala ddala obitegeeza. Yamunnuuna alayka, abawasajja abawarabu baali beewaana olwokuba basiramu sebakkiriza aga la tamunnu alayya islamakum, temwewaana falamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, mulinde obukkiriza bumala okuyingira mu mitima gyammwe oba oli awo musooke mubeera okubanga mweyagala era nga mwewaana. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatuleetera mu bulamu bwaffe, aba ayagala kututeeka watwagala, aba ayagala atucekinge. Byonna byewateekateeka omwaka 2023 oyinza okuba nga tobifunye, naye ekisinga okuba ekyebbeeyi oyina omukka okyassa, oyina obulamu okyassa. Allah subhanahu wa ta'ala tumusiime, tumugambe Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Mu mbeera y'emu yeeyo enkola ezo oziraba wansi awo. Njagala biidhinillah ndaba abaddu abanaasinga okubeera nga tugamba ntwebazizza Allah mu mbeera ya sadaka n'okuwaayo. Enkola wansi awo ku screen yo weeziri ogamba Allah subhanahu wa ta'ala tuwakitiibwa Allah alhamdulillah, wakitiibwa Allah nzaani nanti endagaano yeeyo ye Allah yagituwa mu buwandiike, wallahu la yukhlifu al-mi'ad, wakitiibwa Allah tayawukana na ndagaano, yagamba nti bwe tunaamwebaza wakitiibwa Allah agenda kubeera nga atwongera. Wansi awo enkola za Airtel neza MTN weeziri, baako kyokasuka nga kigenda kukola ki. Tuyina baganda baffe, gwe nno oyinza okubanga mu nteekateekayo ogamba nti nja kukuŋŋaanya be nnaaba nkuŋŋaanyizza tulye wamu ekyejjulo nga twebaza wakitiibwa Allah okutumazaako omwaka mu mbeera y'abo oba oli awo abatalina oba abafamire. Naffe tukwatire wamu tugambe nti omutwalo guugwo tuguweerezza, nguweerezza nga neebaza Allah mu kiro ekyolunaku, mu nnaku ezisinga okuba ez'ebbeeyi, mu wiiki ogatta olwo ekiro essaawa zino tuba tubala ntuli mu jjuma, tuli mu jjuma eba yatandise dda nga nti ekiro mu biro eby'ennaku ezisinga okuba ez'ebbeeyi mu wiiki nebalizaamu Allah, mugamba wakitiibwa Allah nkwebaza okubeera nga okkiriza ai Allah nembeera mulamu, wakitiibwa Allah siina kyensasulira, wakitiibwa Allah siina nkizo, siinaawo ibaada ya nkizo, wakitiibwa Allah gyennina gyenkola, wabula nkwebaza ogw'omutwalo oguseeko, ow'ettaano ogiseeko, ow'ekkumi olisindike ng'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala tuwakitiibwa Allah nkwebaza okunkuumira ebiyungo byokka wakitiibwa Allah byakulekedde. Business gy'olimu bameka nga Allah subhanahu wa ta'ala babaleetedde kubeera nga bakola loosi. Omumanyi omu Ibrahim bin Adham, kkiriza tumukooneko, aba atambula ijtama Ibrahim bin Adham rahimahullah wa huwa min khiyari tabi'in bi ahli al-Basra faqalu lahu ma lana nad'u Allah fala yastajibu lana. Omumanyi omu ku batabi' owe mu kitundu ekiyitibwa Basra
bamukunganirako abantu ne bamubuuza nti owange tabi' yoyo aba yasoma ku basahaba. Nga lwaki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nagaana okubeera nga atwanukula. Tusaba Allah subhanahu twamanyira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe kyajja kumusaba yasalunaka anil mahid, ezo ayati mpitirivu, yasalunaka anil ahilla, yasalunaka madha yunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala yatuma aya zonna, yasalunaka madha yunfiqun, bakubuuza ani gwe tulina okuwa ennyo. Qul ma anfaqtum min khairin falil walid. Allah yatuma aga Muhammad nti gamba yasalunaka anil mahid qul huwa adha, yasalunaka anil jibal qul yansifuha rabbi. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala yatumanga yaga Muhammad bagambe. Naye bwe kyatuuka kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe kyatuuka kumusaba aga wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Wa idha sa'alaka ibadi anni, singa Muhammad kakutanda abaddu bange ne bakumbuuza, teyagamba nti qul. Wembadde njagala simanyi oba otegeddewo ayati ezisinga ezo zonna yasalunaka yatuma Allah agamba bagambe. Naye bwe kyatuuka kumusaba Allah yagamba fa inni qarib, yetuukira Allah naga mazima nze ndi kumpi. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, aga nti nyanukula omulanga gw'omukowooze singa abankowodde. Nga falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sijje njagala abasajja banyonyola Ibrahim bin Adam bamugamba nti oluvannyuma lw'okubanga tutegeeredde ddala nti innal ladhina yastakbiruna an ibadati, nti Allah atugamba nti yenna yeekuluntaliza mu kumusaba, yani okusaba ibada, Allah amusuubiza ekyoto. Tutegeeredde ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okumusaba. Naye lwaki Allah twamusabye? Tubaddewo ne tuteekateeka bye tuteeseteese, tubaddewo twapulaninga, tubadde bakozi omwaka gwonna, tubaddewo Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba n'agaana okuba nga abituwa. Omwaka 2022 ogwali guggwako, olina bye wagamba Allah, olina bye wamugamba Allah. Abamu batandikawo ne sunna nti weziwera 6 weziwera saa 6 asaala era akabiri, nanti eriyo abagenze gye bagenze okubeera oba oli awo ng'omwaka baguyingirira gye baguyingiridde. Abamu batandikawo enkola gye saagala kusunsula na kutandika kugoba ssaawa zino, naye bo bagamba nti asazikoona 6 ng'ateekawo omusaala ng'asaalayo mmeka? Lwaki tolindira ddala kimu layiri obudde ssaawa nga 9 oba 10 nozuuka n'osaala layiri? Kubanga man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa mardud. Sijja kugamba nti nkigoba, naye omubaka sallallahu alayhi wasallam atugamba nti yenna agunjaawo ekitali mu nkola zange kyakumuddizibwa. Eyo sunna awaawo terina bujulizi. Bw'oba osazeewo okubikola ng'osazeewo okubeerawo otunule, kala tisibeera ku tasbih, obeeraawo oyogere ku Allah, obeeraawo ng'oyogera ebigambo ebinyumira Allah okuwulira, naye tekirina bujulizi ekyokubeera nga tugamba nti omwaka tugenda guyingira tusaala era akabiri. Ibrahim bin Adam abannyonnyola abaanukula abagamba nti akaltum ni'matallah, yaga ensonga zaali nnyingi, yaga matat qulubukum bi'ashri umuri, emitima gyammwe gyafa
n'ensonga 10. Obuzibu bwe mwafuna nti emitima gyammwe gyafa n'ensonga 10. Ensonga 10 nyinza obutasobola ziyitamu zonna, naye noonyamu ensonga ey'okwebaza Allah. Yatandika ne araftumullah walam tuaddu haqqahu. Yagaa nti mwategeera nti Allah yabikola, mwategeera nti ensonga zammwe zonna Allah yaziyimiriramu. Gwe yazaala abaana abawala Allah subhanahu wa ta'ala n'akutobekera abalenzi, wahakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yabikoze, kubanga ne mubanyoko mu baana ba maamawo, mu baana ba taatawo oyinamu gw'omanyidde ddala nti Allah yamumma ezzadde. Gwe Allah gwawadde ku ssente okakasiza ddala nti si gwe wasinga okusoma ennyo, naye mbutuufu ogamba nti innama utituhu ala ilmin indi. Zino sente zemulaba fe mbutuufu tubadde bakozi, fe nga twerekereza, fe nga twalwana, fe nga tuli bayiiya okubeera nga Allah atuwadde ku sente zino. Banne mutuleke tweyagale, twaliko mu mbeera embi, oduula buduuzi, obalaata bubalaasi. Gwe Allah gwawadde byawadde, olabira ddala nga mubutuufu omusajja kyava yagamba nti wama adhunnu, Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Kahfi nti wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wama adhunnu sa'ata qa'imatan wala irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Nti akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Sajja yayingira mu nnimiro ze aga nti n'ebintu bisobola okuggwawo. Alabira ddala mutuufu Allah amuwadde byamuwadde, aga mutuufu laba amalimiro. Allah amuwadde aga nti wama adhunnu saata qa'ima, nsibaina kumanya oba ekiyama kiribaawo. Wala irudittu ila rabbi, bwe kibanga kyakubaawo ojja kulaba era nga fe abalinamu ku ssente era tujja kubeera mu high classes. Fayana abamu ku ssente tujja kubeera eri nga mwe abatalina muli eri. Omusajja abalaata aga nti lawula singa kale wayingidde wagaye masha Allah la quwwata illa billah intarani ana aqallu minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khayr. Singa kale wayingidde wagambye nti masha Allah, Allah yabyagadde bino bibeere, la quwwata illa billah, tewali alina maanyi okujjako Allah. Nanga nti ondabanganza atayina, ondabanganza omunafu ennyo mu byenfuna, naye bute ne bukeera ku makyanga Allah nanga ampadde bisinga ebibyo. Tubalaata agawa waaye kwata omutwalo oguweeyo abatalina kyakulya bafune kye balya. Aga sente zange, esente zange. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byakuwadde mwebaze nabyo, musiime Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeere hambo fe abanafu n'abalinamu ku nsonga ezisituseemu. Allah subhanahu wa ta'ala atwagalamu bukkakkamu. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tumulage obwetoowaze, kubanga bimu ku bisinga okumusanyusa essanyu gwe lyoyinza okuyingiza mu muddu, essanyu lyoyinza okuleetera omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo gwatawadde kusanyuka. Allah subhanahu wa ta'ala kyavaaganya okwanukula n'okutuwa bye tuteze bye twagala mu mwaka 2023. Twamumanya nti yabikola Allah, twamumanya Allah subhanahu wa ta'ala nti yali waggulu ya controllinga innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fakana. Bw'aba alina kyayagadde Allah agamba nti kibeere ne kibeera. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwadde bye tuyina ate era bye tutannafuna yatannayagala tubifune. Ennaku ekuluma kwebyo Allah bye yasalawo ekulumira bwereere, Allah yayagala bibeere bwe bityo. Oyo omwami gw'okaabira okubanga Allah yamujjulla, wali provision ye wali osobola okumulabirira. Taata wo gw'onakuwalira ennaku ekuluma, maama wo Allah gwe yajjulla, Allah subhanahu wa ta'ala yali amulabirira era byamala kuggwaawo.
beyamuteekateekera nga nti yamutwalidde mu kaseera w'ensingo mwetaagira gwe wamuteekawo. Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini ffe atutwalira waba atwagalidde osukirizanga nti yebadde enteekateeka ye. Ngenda biidhinillah mpumulemu. Bwe nkomawo naye nja kumentioningayo ku baddu abakasuse ettafaali lyabwe era nga bwe twongera okulaba bwe tuyinza okubeera nga tumalako omwaka ngaffe abaddu abakkiriza nti inna allaha huwa ddar. Tovaawo kankomewo. رخصي يا الله المبدي Hello, with everybody for you. I did just to shake bello, but it's not one tell bello. Changer, points of world class. Say hello to GoTV's newest package, GoTV Super Plus. The GoTV package you've been asking for. GoTV Super Plus has all the great channels you love on GoTV Super. Plus, big-time international and kids channels the whole family will love. Plus, plenty of live Premier League action on Super Sports' dedicated Premier League channel. It's the package you asked for, and we listened. GoTV Super Plus, available from 1st August. GoTV, love it. Hey, wange Shadia. Onkuda kasimu nensiya nga papa. Omutawana ki? Ngola bikawera likiride. URA manja. Kankubuli. Basooka ne bampeereza ekipapula kya miliyoni 2. Omwaka guli n'empalapalanya ne sibasasula n'engira ki? Mbandi wano nga bandeetedde ekipapula kya miliyoni 6. Mbasimanyi mulimu penalite, simanyi mulimu biki ng'omusolo gwazaala abaana n'abazzukulu. Sikulimba gw'okola otya. Vaawo naawe Shadia. Omusolo tegukulemesa site naawe ng'ate gavumenti yabigonza. Kati nkole ntya? Okimanyi nti bw'osasula kati omusolo gwo gwonna ogukubanjibwa okuva emabega okutuuka nga 3 June 2023 tojja kusasula magoba na ngasi oba ziyite penalties. Kisoboka kiti ekyo? Abasuubuzi ababadde babanjibwa emisolo emikadde gavumenti yatuteerawo waiver. Waiver? Byebiki ebyo? Okay, kati kiriwo ekiti. Omwaka gw'ebyensimbi guno ogwatandika nga lumu July 2023 gavumenti yagamba nti buli muntu asasula omusolo gwe mu bujjuvu nga 31 December terunatuuka ajja kusonyiyibwa amagoba n'engasi oba ziyite penalties. Yes. Kyekyo bwe kityo bwe kitambula akazanyo katambula. Leka naawe. Nga URA ekusonyiwa omusolo yeekuddako tebasobola. Kitunudde bwoti. Baali bakubanja miliyoni 2. Kati ne bakuleeta ekipapula kya miliyoni 6 nga bataddeko engasi n'amagoba. Okitegeera? Kaakati bw'osasula kati ojja kusasula miliyoni 2 zokka. Kati gana amagoba n'engasi agaweze miliyoni 4 tojja gasasula. Bagakusonyiwa. Bagansonyiwa? Yes. Bane biweeva mbisangewo okusasula. Sasula mu bujjuvu omusolo gwo gwokka ogukubanjibwa ng'okozesa emikutu egy'enjawulo egisasulirwako omusolo oba nyiga kamunyenye 285 kadaala oba genda ku ofiisi ya URA yonna ekuli okumpi oluŋŋamizibwe ng'omukisa guno tegunnaggwako. Uganda Revenue Authority, tukulaakulanyize wamu Uganda. Bangafi Agroforest yitayo labe. Bangafi Agroforestry Limited ekyakwajja n'eddimu ery'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira tukusimbira emiti gya kalitunsi avaamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 10,400 oba kalitunsi omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso okukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti
kizimbe okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi oba kuba ku ssimu zaffe nooti 782 89 16 7 oba nooti 787 47 15 46 oba nooti 756 64 74 42. Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kukulisizayo nnyo okubeeruyeeyo nkwebaza okubeera ng'obudde wabuwaayo bingi obudde buno by'oyinza okunyumirwa ku TV yo naye wasalawo byonna bibeere nga bikusanga wano. Alhamdulillah, wakitiibwa Allah musaba akusiime. Enkola zaffe aba Airtel nyiga star 185 star 9 n'ogoberezaako merchant ID 4342989. Bw'omaliriza okubanga osindise bakutwala butereevu ne bagamba teekamu essente zo. Tuli ku nsonga ki? Omwaka bwe gubanga gugwako tukkirize nti tewaliwo olunaku lugenda kudda. Leero lunaku lwakuna tuli mu kiro kya lunaku lwakutaano. Baako kyowa Allah owange gwali ku TV nga ddala okakasa obubaka bukutuuseeko omutwalo gumuwe Allah. Gamba Allah ndi ayi Allah omutwalo guno ngukuwadde newe ngujja olabawo. Ayi Allah omanyiiwo naye nkwebaza olw'ebyengera bye sisobola kubeera nga nzitottola nga nti bw'otandika kubala byengera bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tosobola kubimalayo. Olina bingi Allah byatakuwadde, olina biwateekateeka Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga tabikuwadde, naye ekisinga obutuufu ekisinga okubanga kisava kwe kubeera nga oli mulamu. Aba MTN nammwe muyina eyammwe star 165 star 3 star oteekeko merchant ID 315 865 bakutwale butereevu woteeramu essente zo. Process eba efuuse nyangu nnyo. Star 165 star 3 star 315 865 bw'onaasindika bakutwala ku sente. Woyina meka essente zoyagala okuteekamu ow'omutwalo oguseemu ow'ekkumi osobola nti nze ndiwadde Allah abagenda abaddu beeyagale abaddu bafune ebyokulya. Embeera efaanagana bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala naawe asobola okubeera nga akubeerera mu nsonga zo. Abaddu alhamdulillah bazze, abaddu bazze alhamdulillah ate nga bakyajja. Nsaba erinnya lyo libeere mu mannya ge nnaayitamu nga ntuusizza akaseera mu kiro kino ekyebbeeyi. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusiima tumwebaza Allah endagaano agikoze naffe nga bwe tunaamwebaza Allah shuwali ajja kutwongera. Bw'obanga omwebaza kubanga alina ebyo byakuwadde byotayinza kumentioninga mu reference kugaa nti neebaza kino akatono koba osobodde oteekawo koba oteekawo. Allah subhanahu wa ta'ala atunula nnyo ebiri munda. Allah atunula nnyo ebiri munda. Limba Amina yakulembedde, Sofia Kisambira ne wuuno, Rajabu Musa masha Allah, Robert Gafabusa masha Allah, Farida Nakitende masha Allah, Nabila Nabumba Allah kirize, Jaliya Namusisi naye akasuse ddene. Allahu akbar walillahi alhamdu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akirize, Allah subhanahu wa ta'ala atufuulire omwaka ogujja, omwaka ogw'enkizo. Byonna bye tuyiseemu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byennaku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abituweemu obulungi. Munyu Zaituna, Umaru Wanyonyi, Zainabu Ali masha Allah tabarakallah. Abamu nyinza okubaleka. Allahu akbar. Mariyati Balinda, Allahu akbar walillahi alhamdu. Essente zo Allah muzimuwadde. N'abatannaba kugamba aba Airtel
mwine enkola yammwe gye mulina okuyitako mpola mpola *185*9 oteekewo merchant ID 434-29-89 osindike bakubuuza esente mmeka reference then ekisembayo mpola mpola ku simu yo ojja kusembayo nga bakugamba nteekamu Airtel Money pin yo. Aba MTN bonyiga *165*3 noteekamu merchant ID 315-865 bakutwala butereevu bakugamba ng'esente oyagala kuwaayo mmeka. Ndabe ku baddu ba Allah nga musanyusa abalala be mutayinaako yadde olusoga, be mutayinaako yadde oluzungu, be mutayinaako yadde oluganda. Naye nga niya ki? Kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza kuki? Allah tukumye okuva January. Amidst the challenges we've encountered, Allah subhanahu wa ta'ala kyatulekedde obulamu. Ne wabanga mutuufu waliwo abali ssaawa zino leero meka ennaku z'omwezi ozimanyi leero 28 enkya tugamba nti 29 biidhinillah nga Allah kiza nituukayo naye eriyo abali mu makomera. Gwe ssuubi olina oli mu makaago era olina essuubi nti oba oli awo omwaka ogenda guyingira. Eriyo abali mu malwaliro nga babawanisa amagulu bwe bati n'ennaku z'omwezi tazimanyi. Eriyo abafamire nga tebamanyi muntu oyo gyali. Ya ikhwani, twetunulira twenyooma tulabanga abatalina kye tulina. Ne wakitiibwa Allah atuwadde bingi, atuwadde bingi. Leero n'enkya na luli tuyitirize nnyo okubeera nga twebaza Allah kubanga Ibrahim Ibrahim bin Adham bamubuuza oluvannyuma lw'okubanga bamanyidde ddala abaali bamubuuza nti wakitiibwa Allah okwanukula edduwa kimu ku byasinga okwagala, okumusaba kimu ku byasinga okwagala. Ne beebuuza lwaki Allah tumusaba, n'abanga tumusaba bye tumusaba n'agaana okutwanukula. Tandika abagamba nti araftumullah falam tuaddu haqqahu, Allah mwamumanya nti yakola ebiyinza okulema abalala. Wakitiibwa Allah ye yakujja gye yakujja, n'abanga yakujja mu kyalo n'akuleeta e Kampala n'obanga olinamu ploti, Allah ye mu famire yammwe yonna n'alondamu ggwe n'obeera ggwe. Mwasoma mu klasi nga muli bayitirivu, wakitiibwa Allah n'akuwa, n'obanga wasoma amateeka ago n'obanga olinga bw'oli. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasomesa basoma bameka? N'osoma obusomesa n'ofuuka ensonga naye nga wasoma busomesa bameka nga babusoma naye nga babwevuma? Musajja yasoma obusomesa ali eyo bamuwa 13,000 omwezi. Babazaala bameka? Gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'akusaasira n'akuwa obufumbo bameka nga obufumbo babwegomba tebabulabako? Abaana b'abasiraamu bayitirivu nga banoonya abasajja bayinza bagamba nti waayi jangu ofumbe. Abavubuka bameka nga abasajja abakyala bababuze? Naye gwe Allah akuwadde omukyala gyali ewaka, bangi beggulira beggalira, naddayo n'abuvaako n'agenda n'akuma essigiri. Obulamu obwo Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abufuule bwangu eri ababulimu. N'akwata mu mbira n'abuuza ati ngenda kwambala ki? N'otunula waggulu bw'oti nogaa nti saagala kugolola kanyambale kino ki t-shirt. Byonna byonna tulina okumanya nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabikola. Obadde mu bufumbo ne mukyalawo, tewali yali asoozezza ku munne, tewali yali avumye ku munne, tewali yali abisibye gamba, wabula takuloopangako waabwe nti oba oli awo munnange yankubye. Allahu akbar walillahi alhamd. Omwaka mubala gwakumeka leero? Ogwo n'ogugwako mubala gwakumeka? Si byengere ebyo omukunkummuddemu abaana bonna bamuggwamu dda. Mwebaze Allah. Naawe okubeera nga Allah akusobozesezza okubeera nga baba kukunkumulamu,
atuupa olyawo nga bonna balamu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Bamekanga Allah yabatwala yazaala babiri Allah n'abamutwalako. Wallahi jebiri. Tumusime Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yakola ebinene. Ensonga endala aga za'amtum annakum tuhibbuna ar-rasula wa taraktum sunnata. Mwewaana nti omubaka mumwagala. Mwewaana ddala mwagala Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam naye enkola ze mwazivaako. Nabanyonyola sunna kyeki ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kyekyo kyokola n'ofunamu empeera naye nga bw'oba okirese tofuna musango. Enkola z'owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagala la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Owange gwe ndaba tobangako kyonyooma mu bitono naye nga birungi. Naga walau antalka akhaka biwajhin taliq. Naye kuba kusinkana businkanyi munno n'ekyenyi bashaki, ekyenyi ekitemegana, ekyenyi ekisanyufu tokinyooma. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali mugabi nnyo. Naye gwe omwaka guweddeko Yesu ogabye naye saagala ogambe nti olekeraawo. Tubeere nga tuyamba ku balala, tuyambe ku bannaffe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam aganti ejimu ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala jayagala ahabbul a'mali ila Allah sururu. Hadith ezo nyingi agane sururun tudkhiluhu ala muslim, essanyu lyoleeta mu kifuba kya munno. Au taturda anhu ju' omujjiddewo njala, olina obuzito bw'omutikkuddeko, abadde alina obukaluubirivu, abadde alina ekimuzito yeeko n'ofuuka ensonga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yeeyisanga atya nga as a statesman, yali musajja mukulembeze, yazaala abaana abawala n'abagaba, yeeyisanga atya. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyataafunawo kwe kubeera nga yalina omwana omulenzi naye ate yakuza Ali n'amugabira Fatima radiyallahu anhuma. Basoowagananga, baafunanga obutakkaanya ng'era abawangaalira awamu. Yatuulanga wakati waabwe, ng'eno eriyo Fatima, ng'eno eriyo Ali. N'awuliriza Fatima kyagamba, n'awuliriza Ali kyagamba. Bwe yamalirizanga yavangawo nga bonna abakwasaganyiza mu mikono, n'atambula n'agenda. Olwaleero ensonga zaffe tuzitwala mu kooti. Gaa nti kakati fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Atugamba Allah nti wemba mufunye okusoowagana, Allah agamba ki, omubaka agamba ki. Naye kakati abamu tugenda mu kooti kubeera nga tutereeza ensonga zaffe. Tugenda ku poliisi ensonga gye ziba ziggwera. Si bwe busiraamu. Ensonga lwaki Allah edduwa zaffe tazaanukudde. Aga wa qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bihi. Qur'an tugisoma naye ate era tugikolerako. Ensonga gye njagala tukubirireko ziri 10 naye njagala tukubirire ku eno. Wa akaltum ni'matallah wa lam tuaddu shukraha. Tulidde byengera bya wasitibwa Allah naye tetufaayo kubeera nga tubyebaza. Nina la hawla wala quwwata illa billah. Emyaka olwaleero bwe abanga 224 nze ngubala nno sina abamu bagibala bamaze tuuka mu mwezi gwe bazaalibwamu. Nga nti akati nina emyaka 29. Of course sasitagugwako neweerawo oguddako nti emyaka 29 alhamdulillah. Emyaka 4 tetugibala gyonna, tubale guno ogwa 29. Tubale ogwa 29 gwe tuba tubala ddala olidde byenkana ki. Bw'obanga guno omwaka owezezza emyaka 4 oba 35 oba 3 oba 2 oba 7, njagala tubale bubazi bino byokka byolidde omwaka guno. Osobola okubibala, osobola okubibala. Twebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu nga bawoomerwa nnyama. Allahu akbar walillahi alhamd. Nga nti nze bannange ennyama olidde kilo zimmeka naye bagyongeza ne bagitunda gumu kitundu wasalawo
sijja kuva ku nnyama. Munabeerawo nti nze mpoomerwa nnyo fish nga nti ne bwe naaba nagiseera ne bagitunda batya nina okugigula. Abaddu ne banywa aga nti nakunyumiriza ojjina gayo namukwano gwange ye ayagala nnyo ka soda. Buli twasinkananga mu klasi nga ajja n'eccupa ya soda, kucupa kano bwa plastic nga ne bannange soda yako nga nti ndeka nze ne yobeera ku makya ka soda bwe mba nyenyuka bwe nti nzeeyo ne ka soda ne nkassa mu fridge asitabuzuka bwe nti nga nnywa ku soda. Akaltum ni'mat Allah, abaaye Allah subhanahu wa ta'ala yakola enteekateeka n'atonnyesa enkuba n'agonza ettaka. Kyoboolaba yatuwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga nti bw'omalirizanga okuyaga alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa, ng'omugamba Allah nti amatendo gago Allah ondiisizza bino. At'amani hadha wa razaqanihi, era gwe abimpadde min ghairi hawli minni, wakitibwa Allah siinaamu effort. Abamu mugirana mu woteeri kyanaleeta emmere ye Salamu yanyumizana nga nti alina gye yagenze n'agiyanga omuceere mubisi. Ine wallahi Allah tukusaba otuwa obulungi. Agulidde mu woteeri naye ng'omuceere mubisi. Abaddu bo alhamdulillah wakitibwa Allah musaba abeerenga abasiima okuba kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebazenga ebbanga lyonna ebigamba alhamdulillah obeeko byokola ng'obikola lwa kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu tewali wa busasulira. Newankubadde oyina empiso ze weekuba ezo empiso Allah yaziragira ne zikola ki kye zirina okukola. Newankubadde omwaka ogumazeeko nga bw'ogamba nti nze ngumazeeko nga ndi ku ddagala, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eddagala eryo Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam dhata marra yagenda n'afunamu complications mu lubuto, n'agenda eri Allah nti mumanyi nti wakallama Allahu Musa, yali Musa nga nti yafuna obuzibu mu lubuto. Engeri gyali nti yali ayogera ne wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga ya rabbi nfunye obuzibu, n'amulagirira ekyebikoola ekimu n'agenda okunywa ebikoola ebyo onyweko, n'agenda n'abikunywa n'anywa n'aba bulungi. Omulundi ogwaddako yaddira okwesiga kwe n'akussa mu bikoola, n'agenda n'agira n'anoga n'akunya n'anywa teyatereera. Naddayo ewa Allah amuga ya rabbi obanga Allah luli waŋŋamba njire bwe nti nenkola nemba bulungi naye ate nga biganye. Allah n'amugaana nti oddidde essuubi okwesigawo kwonna n'okuteeka mu bikoola ebyo, ate luli wabinywa okakasa ddala Allah ndagidde. Kati n'ebyo byennyini gwe byolowooza nti oba oliawo embeerayo obulamu bwo obutambulira ku ddagala eryo asita obijjamu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tukkirize nti byonna bye tuyina Allah subhanahu wa ta'ala yabituwa. Okulya obulya emmere nekkamu bameka. Nina omusajja omu gwe mmanyi bamunyumiza nti Allah yamujja mu bulamu kunywa bunywi mazzi, yanywa mazzi n'atondoka n'agwa ne basima. Mazzi nga tegaliimu butwa, wabula amazzi Allah yagakozesa okubeera nga agifuula conduit okubeera nga amusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Asobola okuyisa mu kintu kyonna gwe kyoyirabanga ekyangu ennyo, gwe kyolabanga ekitasoboka, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akiyisizaamu. Kandaba abaddu abasembayo nga eddakiika zizo sigaddeyo 6 gokka tugende mu masengejje biidhinillahi ta'ala. Aba Airtel onyiga *855*9 noteekamu 43 42 989 43 42 989. Bona asindika bakutwala butereevu ku ssente zo mmeka zoyagala okubeera ng'owaayo ku lw'okwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si enkola yokka gy'oyinza okumwebalizaamu Allah, enkola nnyingi osobola okuteeka ekyenyi wansi n'omugamba Allah subhanahu wa ta'ala nkwebaza olw'okunkuuma Allah. Allah nzaani ekyo singa okyeteekamu nga nzaani Allah
amidst all the encounters wakitiibwa Allah byonna obimpisizaamu lwakunjagala. Wallahi Allah tagezesa gwatayagala. Era bw'obanga oli eyo ng'olina by'oyiseemukko nga bizitowa ng'oli bwabiwulira akwata ne ku matu bw'ati ku mutwe bw'ati manya nti Allah akwagala. Wallahi Allah tagezesa baatayagala. Tasobola kukugezesa nga takwagala. Akugezesa wanabluukum bisharri wal khayri fitna. Wakitiibwa Allah aleeta ekirungi n'ekibi nga byonna kukugezesa. Abaye Allah subhanahu wa ta'ala omwaka bwakkiriza n'agutumazaako nga tugenze tutambula leero balina gwe baziise, balina be baziise. Mu kubeera nga babaziise tebalina nsobi. Okubeera nga wooli Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe gwakkiriza obeewo akugaba mu suratul Hashr naga ya ayyuha alladhina amanu taqullaha walitanzuru nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Agamba nti waye gwakkiriza Allah mutye aga walitanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Otunuulire kikyogenda okubanga okulembeza kyogenda okumulaga Allah. Walitanzuru nafsun ma qaddamat lighad. Enkya kikyogenda okumwanjulira Allah. Aga nti wattaqullah Allah mutye inna Allah khabirun bima ta'malun. Allah amanya buli kye muba mukoze. Allah amanya, he is at no. Allah subhanahu wa ta'ala is away kwe byonna gwe byokola. Nagambye nti wama yasqutu min waraqatin wala akakola tekakutuka akakola obukoola okuva ku muti illa ya'lamuha wala ratbin wala yabis wala ratbin fil kayebe mpeke ewaganya okubanga eva mu ttaka. Wakitiibwa Allah agimanya. Kakati tukole bye tukola nga tuwakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi. Shakira Nayigaga Ahmad Serunyigo siye taata wange aje Ahmad Serunyigo Makka Madina. Sawa Allah subhanahu wa ta'ala wabayeyo ngutumiddeko sebo taata Rehman Nambi Masaba Abdul Hamid Saidi Kamara Sada Runyonga Nakanyonde Hadija Zuhura Namaganda abente Kigayiga Ibrahim Mastula Nansubuga Nembatudde Joweria abalala nyinza obutasobola basoma kubanga muli bangi naye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Mu mbeera bwe tugatta program omusomo gwajjo mu mbeera y'okwebalamu omwaka guweddeko gwakusanga oli otya mu bikwatagana ne Allah. Qur'anu ogiwabudde ogezezzaako kyenkana ki? Edduniya etutwala etumalawo tubbinkira eyali asobola okutula n'okola omulaja gwa juzu otuuka ekiseera ng'okola mpapula 2 okola peegi gy'ogenda kusaazamu basiraamu. Kale kibeere ekyo naye ng'okikola. Gwe atali ku leve eyo olinawo omuwalimu kale akuwuliriza ku Al-Fatiha nti Al-Fatiha ntuufu. Essuula z'oyita nti ssuula zo si gwe wazissa kale tuveeyo naye olinamu essuula wafunza ozisoma bulungi. Esswala ogisaalidde emyaka mingi tandika naye akati bwe tubeera ntugaa subhana rabbil azimi bitegeeza ki? Olaba otandise okubeera nga ddala mutuufu otandise okuwa ebintu ebyo obudde. Tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abalwana okubanga tulongoosa ekitone ekyo. Wakitiibwa Allah kyatuwadde ebbanga lyonna Allah tuteeke mu bakwebaza. Wakitiibwa Allah siima abaddu abalina kye bawaddeyo. Wakitiibwa Allah tebabaddeyo olwakuba balina naye bagenderedde okwebaza nga bwe bayamba ku balala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. محصي يا الله المبدي.
eno ye Salam TV.